Okay, mbaniriza nnyo. Mwebale nnyo kutuwagira akaseera konna. Mwebale kutwagala ate era mwebale nnyo okubeera nga mutuddiza obubaka. Oli butereevu ku online, tukolera ku online, tubeebaza nnyo. Mutabani w'olutabaalo Jakana Nadduli ono nno nga MP2B owa Nakaseke Central. Banafe aba Nakaseke ndowooza mwaligambye nti mwesiimye naye simanyi kyemugambe eyo Jakana yanakimbuulira. Sijja kumala biseera bingi nnyo yenze kankaka tulinayo production nene nnyo emabega eno okubanga tubaweereza. Kansooke ngende wa mukulu Jakana MP we Nakaseke addako ababuuzeeko ate tulyoke tutandike programu y'olunaku olwaleero. Sebo nsanyusa okulaba nate twabadde awo mu Riots bwe tuba nga tuzimaliriza mwabaddemu bingi ebiyitira n'ebitayitira n'ebimu nja bikubuusa nkutwale ku nsonga yennyini gye ndowooza nti nno nkulu nnyo eri monarchist gwe tulina. Jakana oluvannyuma lwa Riots waliwo ekiwayi ekimu eky'Abannayuganda kale kigambo ekyo simanyi bulungi lwakukiyita oba Abannayuganda oba Abannayuganda abaakola batya naye kale kankitandikira awo baakubye miitingi nga bakulemberwa munnaabwe. Abanyarwanda batuuzizza miitingi nga bakulemberwa munyarwanda munnaabwe Kaswa oba bakiyita Kaswa oli atabwegaanangako Frank Gashumba. Mu miitingi eyo yabadde ekwata ku kugamba mmwe Abaganda n'abalala Bannayuganda abeesomye okugamba Abanyarwanda nti bo be batabudde eggwanga. Mu nsonga zino za raising ze tugenda okubanga njagala ozinkubiremu tooki. Njagala kusooka kuleetera obubaka Gashumba meeting eno yatudde ne Banyarwanda bannaabwe mu Uganda ne bagamba babonyaabonyezebwa naye kibasinga okusimbako essira nti balina stake mu Uganda. Nga gwamanye ebyafaayo katutandike ng'otubuulira ku Banyarwanda mu Uganda ndyoke nkuwa allegations z'Abanyarwanda abakulembeddwa Gashumba mu katambi kano kendi mu kubateerako kano. Akatambi kano oluggwa ate Jakana atandike butereevu okubanga atunnyonnyola ensonga eziri mu katambi kano. Balaba mwerimbika mu mawanga ne muza muli bakitalo nnyo. Tuli Bannayuganda nga mmwe. Tuli Bannayuganda nga mmwe. Ndi Munnayuganda ng'Omuganda. Ndi Munnayuganda. Rights Omuganda zayina, Omunyarwanda zayina. Rights Omusoga zayina, Omunyarwanda zayina. Rights Omugisu zayina, n'Omunyarwanda zayina. Waliwo click mu government eno deliberately etatwagalira ddala. How? Munnayuganda azaliddwe Uganda okufuna national ID kifuuse kizibu nnyo. Osanga omwana azaliddwe Ngoma, azaliddwe Masaka, azaliddwe Lwengo atalina attachment yonna ku nsi gye bayita Rwanda ne bamuma national ID lwaki mbwafaanana ab'emitala. Bomma Munnayuganda national ID financial bomu cripplinze. Uganda baffe bangi bali mu makomera. Ebitongole by'abambega mu Uganda kasita bikuzuula nti oba obadde oyogera n'abantu b'e Rwanda bakuyoola buyozi. We twogera tulina Baganda baffe abali mu military police detention e Makindi bamaze mu mwaka mulamba tibatwaliwanga mu makooti omusango gubavunaana guli gumu mbu bafaanana ab'emitala. Mumpulira ffe tugamba tewali muntu ali waggulu w'amateeka oba Omunyarwanda azizza omusango mu mutwale mu kooti avunaanibwe. Baganda wange Bobi Wine oyina okuvayo n'ogamba omutumba ava oyo tyongobako abalonzi. Okitegera ndowooza buli lwogamba nti Abanyarwanda mubatte si Bannayuganda Omunyarwanda alina okufuna we yeekweka. Abanyarwanda bano abajoyininga Museveni 1980 Lwakasisi yali abatandiseeko. Museveni n'afuna opportunity ey'Abanyarwanda bwe bali bagabe badde e Rwanda ne bajoyininga ensiko. So it's lwakuba siri part of NUP. Singa mbadde part of NUP ebyo tibyali badde nawo. Tosobola ku traininga tribal talk ng'ate onoonya buki ng'onoonya bululu. Bantu mu Uganda Abanyarwanda bali registered tuli miliyoni esoba mu 6. Simanyi ekyo mwadde mukimanyi. At least million 3 their potential voters. Kati botajetinga tribal sentiments against them. Indirectly you are driving them away from you. 94% ku Banyarwanda abazaliddwe Uganda tebalinyangako na katuna. Gwe mulembe gwensoso okubeerawo nga bannaddiini successful bebase. Namirembe efuluuta, Lubaga efuluuta, Odi Kampala efuluuta, Kibuli efuluuta. Tewali ayogera muntu akola ki anyigirizibwa. Kubanga
over the world ensi buli lwebaamu okunyigirizibwa bannaddiini be bakola ki be bavaayo ate bo bannaddiini kambagambe ensi bwetabuka eyo gandula ojeegaana tobangako kalinaali oba tobangako bishop okuva ku ofiisi esinga obunene mu Buganda mwetuli ate kino kankibagambe situliva wano ngera bw'owulidde mu katambi kano Jakana tusaba otuweeyo tubuulire abanyarwanda mu Uganda bajjamu batya muka simple term muka preamble akatono tulyoke tutandikirawo okubuuza ebibuuzo bino gwe bw'oyogedde ekigambo nti balina siteeke y'emu siteeke eyo sinnagitegeera ani yagibawa oba kyo sinakindi nabo tebamanyi ani ku babiri yabawa siteeke gye balina kwenyumirizaamu naye siteeke eyo ya bukuumi so si bwannannyini ekikyejjaga batereeze omunyarwanda asoose okutuuka wano bwe tukakasa mu bwakabaka bw'e Buganda kubanga teyajjanga Uganda yeeriwo baatuukana mu mwaka 1926 bwe batuuka wano baali ba refugees abaakuŋŋaanyizibwa mu ntalo ezaali zeetoolodde abantu bangi bazze bagoba abannarwanda bano mu mawanga gaabwe ng'emagako bwe twasomesa nti baava mu Queen of Sheba nga bafumbiriganiddwa ne Suleiman baatandikira Ethiopia ne bajja nga batambula ne bayingira Somalia ne bava mu Somalia ne bajja mpaka mu Kenya bwe bava mu Kenya bayingira Tanzania ne bakyamuka bwe batyo ne bajjira ne mu saidi za Kalamujje waffe gye tuli mu Uganda bwe batyo bajja batambula ne bagenda e Burundi Rwanda naye nga twesi yaabo butwe bazze basaasaana buli munnalwanda waali ng'omusayi gw'Ekisirayiri azaabuna naye okubuna kwe tuzze tubabalanga abalunzi so si baweereza mu byabufuzi kubanga ekibatambuza bwe muddo gw'ente na butwe bagenda okutambula n'obutonde bwabwe Katonda tebatonda nga baweereza ba byabufuzi naye baweereza mu ebyo ebitambulira wansi eby'obulunzi kaakati mu nkola eno bwe baatuuka mu mwaka 2026 ensasagge yali nnene kubanga mu bwakabaka bw'e Buganda by then endagaano ezaaliwo zituze tunnyonnyola okuva mu mwaka 1994 mu ndagaano y'olwenda endagaano ya 55 gye twasembeyo okuyitira Namirembe agreement naye bwe tuddako emabega nti omwaka 2026 abo bajja mu nkola egamba nti Buganda ye yali ebukadde n'omuzungu ng'ekigambo Uganda tekinnabaawo Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa yali mu ntebe nga yagitwala naye abataka ab'ebika 6 binnansangwa mu bwakabaka bw'e Buganda bawandiika ebbaluwa eya Ssaabasajja Kabaka banzijukizeeko ku bika ebyo nansangwa ebika binnansangwa mulimu ekika eky'endiga ekika eky'effumbe ekika eky'emmamba eya Nankere mulimu enjovu endiga n'ebirala kaakati mu bika ebyo binnansangwa byawandiika ebbaluwa nga tuwandiika Daudi Chwa mutegeeza nti fenga abataka ab'obusolya bannansangwa era bannannyini bwakabaka bw'e Buganda mu kuzimbirako entabo y'obwakabaka bw'e Buganda tuwakanya enkola gy'okkiriza okusembeza abantu abo era ne tutunuulira mu mpandiika yaffe gy'oli mu bwetoowaze nti ekitiibwa kiba gye tuli ng'abataka ab'obusolya naye lwakuba nti olwali ebika bye tuwozezza 221 by then mu mwaka 2026 webawandiikira ebbaluwa twalina ebika 21 nga tunawera 56 bw'olwaleero era babuuza ebibuuzo byali 7 naye ebisatu ku byo bye neetaagamu babuuza Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa nti abo abazze mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda n'okuba nti baweebwa ekitiibwa balina gwe bayita omutaka wa Kasolya amakulu kye baali babuuza nti bazze ne kabaka waabwe oba bo mujjiddemu omulangira kubanga wano mu bulangira buwa obwakabaka ate n'omutaka wa Kasolya bazze aweebwa obulangira obuweebwa obwakabaka kaakati abataka abo babuuza Ssaabasajja Daudi Chwa nti mwabo abazze mulimu omulangira oba bo bennyini mulimu omutaka wa Kasolya bagenda okubaaza nga bazze ba refugees abavudde mu ntalo ezibadde zisaasaana nga bagobeddwa mu mawanga ag'enjawulo kaakati abataka bano bawandiika ebbaluwa eyo Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa bagamba nti sijja kubawa mutuba gwonna kukisa bwakabaka wano yadde ekika wabula katubawe omuluka bagenda okubambuza sikamoza 40 ezabaweebwa eŋŋoma ng'ebika ebisigadde ebyabo abaali abazzi
kubanga bw'otunuulira abanubbi wano bakeeze Bwakabaka bwa Buganda bajja ne ba Indian coolies nga bafumbi 11 n'okudda eri naye abo ne mu Bwakabaka bwa Buganda essaawa ya leero tebaweebwanga kika likewise n'Omunnalwanda talina kika oyagala abanubbi be basookawo bakeeze nnyo ku Bannalwanda kaakati olwaliro bw'oŋŋamba siteeke njagala kubuuza oyo gwennyonnyoddeko Senkulu Manda w'Abannalwanda Oweekitiibwa Gashumba nti siteeke ki gyoyogerako ku Bannayuganda etugatta oba siteeke gyoyogerako mu bika by'Obwakabaka bw'e Buganda sitegera wakati w'ebibiri kankutegeeze kikyagamba nti wano jjo mu riotsi ezibaddewo muzze mubalumiriza nti bo banyikwegamba kyagezako okutegeeza banyigirizibwa mu buli mbeera eri wano mu Uganda nga n'ekisinga okubaluma mmwe kwe kubayita nti si Bannayuganda Abanyarwanda Abannayuganda mugamba Abanyarwanda si Bannayuganda ate nga ne mu constitution mwebali ne wano Kabaka yabakyaza n'ebirala bye tugenda odiscussinga katutandikire ku ekyo Abanyarwanda Bannayuganda njagala otegere ebigambo bino obusenze tekikwagwa nannyini mpulira obusenze bwe twogerako Munnalwanda mulabe ng'omupangisa mu Uganda nti okujja kwenga Buganda yamusembeza n'atuula mu kye tuyita jurisdiction z'Obwakabaka bw'e Buganda obwo gubena kuba mukwano gwe gwaliwo n'obubuddamu okugamba nti Buganda yalina omukwano onfuna bulungi eyaniriza naye ate nabuuza ekibuuzo kino era mbadde nkisomesa nga njagala Oweekitiibwa Gashumba akyanukuli mbadde nga mbuuza nti Ssaabasajja Kabaka ne mu Bwakabaka bw'e Buganda mu lwandiko 1926 nga mumaze okutuula wano n'abo abataka ku ekyo kye baawandika okubuuza Ssekabaka Daudi Chwa tebakkirizibwa dde okuweebwa omukisa era babalibwanga bwolaba etteeka eryaligamba eryafulumira ku mulimu gwa Sserwano okukulubya nga mumaze okukakasa ebyo mu mbeera y'abataka bo issue ng'emaze okuggwawo 1926 ne bagamba nti omuyindi n'omuzungu taaguzibwenga ttaka naye likewise ne mu baddugavu bannaffe ekibadde kikolebwa kyekino wammanga omuzungu bwazze akoze bino wammanga ng'omuddugavu akoze bwati siteeke y'eggwanga omuzungu ye first citizen n'agamba nti omuyindi second citizen half caste azalibwa mu muyindi n'omuddugavu n'omuzungu obanga omuyindi n'omuddugavu oyo third citizen n'agamba nti black person nga talinaamu kawabyo oyo ye fourth citizen weyasenze kakati etteeka liri bwe limala okufuluma babagamba nti nedda ekyo si bwe kiteekeddwa okubeera naye kye tubatwala kyeki nabali abagwira bonna nga tetubabaze first citizen Muganda by then endagaano z'ebanyonyole zaali zisoma Buganda ne bajjamu Abayindi ne bajjamu Abannalwanda Bannakenya Abalundi n'abasigalidde kubanga bwe twali tusala jurisdiction gye nabanyonyako nti Uganda bwe yali eteekawo ekigambo ekyo Muzungu yali ateekamu siteeke yatujja mu mwaka gwa lwenda olwereere mpaka mu mwaka 1933 bwe twali tugatteganya ekintu kyo baali bakivuga hand and glove side Buganda side Uganda naye abo mu jurisdiction z'Obwakabaka bw'e Buganda ne Uganda baali tebaliiwo era nga tebabamanyikiddwa kaakati baaziyizibwa mu nkola eyo ne Ssaabasajja Kabaka ne bamuziyizaamu okuzaala bali kubanga empisa y'Obwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka azambika ebiba biriwo ebimaze okufuna omutaka wa Kasolya n'ebika ebikasizza emituba gyabyo kaakati Bagashumba bayingira wano Ssaabasajja Kabaka abaleese naye mu mpisa y'Obwakabaka Buganda tebayingiza 26 kati ekibuuzo ekigenda ewa Gashumba kyekibuuzo kye nabuuza His Excellency the President nti Buganda teyasobola bassa mu constitution yaffe ne mu ebyo ebiyingibwa mu gazeeti y'Obwakabaka bwa Buganda ekika ky'Abannalwanda temuliimu oba nfuna bulungi irrespective gwe kyokiremye nti mutuzaddemu ekyo kirala n'okuba nti mu bika ebibaliwa nakyo kiki Jakana kankubuuza kamale akantu kano kaakati Oweekitiibwa Gashumba bw'ova n'ogamba nti mulina siteeke sooka oyawule siteeke y'Abannayuganda ne Buganda ku bibiri byawukane kubanga bwe bali mwammibwa Museveni yazze wano ng'amaze kuwangula 1996 ne constitutional amendment etwakola by 1995 kwe kusimagulinga kugambako nti n'Omunnalwanda naye Munnayuganda Museveni bw'aba yeegaana Obunnalwanda tebakateesaako bakasimagulinga lwaki
ati yakasimagolinga busimagolinga kuyingizamu ekintu mu lukujjuku kubanga abo kye baali bakaayanako kyali kimu nti baali basala eggwanga lino Uganda ebitundu ebyaddisibwe ku sayidi eri eya Bubirigi ne ku sayidi eno eya Bugirimaani baali bakanya ebibiri ne bagaa nti ku sayidi eno eriko Kongo bajawukanyako ne bakubulako ekitundu ne bagaa nti kigabane n'eno kaakati kapaati ke bakanya kayinza okwagala okubafuulano bo ke bagamba kekabafumbe naye mufumbe taba Munnalwanda oyo mulundi mpulira oba mufuna bulungi kapaati ke baagala okweyambisa bannyonnyole ensibuko yaayo ffe mwetuli era jurisdiction yetugatta ako si kaabannalwanda ako balundi beereere kaakati Gashumba saagala ye kennyini yetunuulye mu nsonga egamba nti balina siteeke mu ggwanga muno abo bakyaze buki bagenyi bugenyi naye enkola egamba etya etteeka linagamba oba linasomera president nemugaa nti bayibuli yagaa nti okuva kristo lwe yajjenjegeza amawanga zaggwaawo tekyali mu Efeso teri mu Ssuuli teri mu Galaatiya yadde Omwebulaniya Gashumba kiwalikulembezesezza zaali badde empisa kugamba nti naffe tubukale era mu bika byammwe nga bwe tubadde tujja tutambula ne mubuulira mu bubuulizi nga gwe tovuddeyo kwasamya kamwako nti siteekewo eri ate era temukyagenda era ne buli kika kya Bwakabaka bw'e Buganda mulinamu Omunnalwanda kitawo jangu waffe mu kika ky'empewo ondagayo Munnalwanda mu nju eyaffe eyowa Haji Nadduli ondage nti Omunnalwanda wuuyi era otulage mu bika ebisigadde era jenga okitulaga ng'ogaye nti kituufu mbamanyi oyo muganda mmwe Munnalwanda okitulage bw'aba alumiriza nti weebali wonna ebyo Oweekitiibwa Daudi Chwa bwe yali annyonnyola Kristo lyenu twagisaako gye twanyonnyolamu ekika ky'ente naye lwakuba nti oba obisimulayo oli kuki nti enkola eriwo kkiriza olwagana Oweekitiibwa Daudi Chwa ku mukwano gwe bwe nayogerako omukyala ne mbagamba nti yagamba nti tutwale empisa n'ebikolwa so si ggwanga Bwakabaka bw'e Buganda kaakati Gashumba bwe yasamya akamwako n'ogamba nti mmwe mulina siteeke wano oba obuze misana ttoko naye kankulageko kino nti Museveni bw'aba agenze n'ebyo ebikolwa bya Museveni bwe bibadde mwe mwali badde beetoowaze ennyo ati ne mutatufumita mu mugongo kubanga Buganda ye yabasembeza naye ebikolwa bibadde biriwo ebbanga lyonna lwaki babalumiriza nti muli babi era nga babagamba nti mukube Munnalwanda kubanga yabasumbuwa ddala batuufu kubanga bakulembera Munnalwanda kankwe incident esooka Oweekitiibwa oba bwe ŋŋamba nti eyasikizibwa embwa Kawenkene Obote mu Bwakabaka bw'e Buganda bwekikolwa kye yakola nga yali amaze okutwewanirako n'aga nti olumu nja kukuba olubiri olwo ndulwetente era ndi lufuula ebba Abaganda eyo gye basinga okukola ki okwewaniramu teyakikola ekyokubi n'agamba nti mazima ddala nkakasa mu Uganda muno Omuganda omutuufu yoyo omufu oba omulungi yes a good Muganda is a dead one statements nyingi bwe bamala okukuba olubiri bwe bambuuza ku DW n'ababuuza eyo Abajamani n'abagamba bambuuza kibuuzo kimuga nti owaayi incident yaguddewo tulaba nga omuduumizi ow'amagye Amini yakoze ensobi nnene n'akuba Obwakabaka Buganda n'abulumba naye ng'ate awatali nsonga lwaki abukola ki abulumba Obote n'abaddamu statement egamba nti ekyo temuteekeddwa okunenya w'amagye wange ekyo mba munenya nze kennyini Oweekitiibwa Obote kubanga nze nalagidde era sipiiringa sole eri Baganda bwe twakyawa Obote Daudi Ochenga yalitakola Mengo yali akola kakati ebyo mbagamba nti wano kyenjagala okukutegeeza Oweekitiibwa Gashumba dda mu sensi ezo mukaga buto ze tusomesaako omanye nti ekika kyo tekirinawo lwa bubuddamu kubeerawo buki naye siteeke nakugamba esembayo yesiteeke ey'okukkiriza mu Katonda akkiririze ne mu Katonda gwe bw'oyomya 5 yes wajja otya ku nsi waliwo amaanyi ag'enjawulo kaakati mu bino ebikolwa tuteekeddwa okugamba nti ebibanenyezebwako kye tuddako okubagamba nti Abaganda bonna babakyogera oba Bannayuganda nga bagaa nti Abanyarwanda mubatte era babi ebikolwa bino mwali badde Gashumba akamwako tokayasamizza eri Baganda yadde Bannayuganda wali badde okayasamizza otegeeza His Excellency President muganda wamwe bwe muli mu luso olumu olw'Obunnalwanda n'omugaa nti yo Excellency ogenda kutulekera akabasa akataaliwo nga watusinkagana batusenzezza mu kusenza okukola 2026 naawe muwafunira omukisa ensi okukutegeera kubanga naawe kitaawo
ku mirembe Museveni okuwajja erinnya lyo Museveni awo wajja okufuna entonokeze lwaki muoli nga gwe Munnalwanda. Kaakati Gashumba tobuulira ffe Bannayuganda, buulira Bannalwanda banno. Asookera ddala His Excellency the President omugambe nti twagala bikolwa so si mayisa mabi. Nze nabagamba dda nti abantu abo mu bbanga lyonna Museveni abadde waali azze asikiraganya mpisa za bikolwa biri kujjawo Buganda n'Abannalwanda bamwegasseeko ababi bwe tulonda kubanga ssebwe Munnalwanda nti muki nti mubi twabasenza ne tubasuza nga Oweekitiibwa Daud Ocheng we yalabula abalango n'abaga nti ekikola kye mugenda okukola kubanga ntegeddeko nti ne Commander in Chief abadde atulangira mu buzi wa President Ogundi President yani oyo Obote ye yali Museveni by then akkiriza okugamba nti awa amagezi tugende tulumba obwakabaka bw'e Buganda naye kibi yali awabula Obote by then yali Museveni y'omukubaawo amagezi yemuwa amagezi nkugambe olubiri lukuba n'oluvannyuma lw'okukuba olubiri Museveni ebifaananyi byamukwata ali mu lubiri alulambula yali ayambuka bwa Musimadalaati yamukuba kamera yamukuba ate ava wansi n'akamera ezimulaga nti naye abaddeyo mwabo nga wese ennaku musanvu akumala okukuba olubiri ayaliwo nga wa defense mu State House yali ani simanyi ye yali ya advisor mugamba nti ekintu kyemugenda okukola kyabulabe ekyo kijja kuddira bannaffe kati mbuuza Oweekitiibwa Gashumba kyakulabirako ekyo kikyotalaba nga Abanothern bafiiridde emyaka 20 naye nga Katonda yaddira omusaayi gwe ne baba nga bo bennyini bwe yazookusa omulabe ne betta bokka na bokka koni waawa alina ekikamu Buganda webalenye alina ekikamu Eastern ate West yekoni wemumambuka tubirindirire Gashumba nga musembezeddwa okuva mu mwaka 2026 up to date 2020 mpisa ze zino bakumira mu layini eyo. Gashumba akikkaatiriza nti baawano balina equal rights like every Ugandan, be it Omuganda, Omunyoro, Omunyankole, era n'akikkaatiriza nti musaaga tebajja kuva wano. Kanjagala okutegeeza Oweekitiibwa Gashumba nti Abayisirayiri balina ejjalire lingi ekitundu ku musaayi gwammwe kubanga buli Munnalwanda waali musaayi gwa Kiyisirayiri ejjaliri kyekisebe nkinyonyodde ebbanga ddene kitegeere mpulira kaakati ejjaliri bwe libasusseka buli abasukkako Abayisirayiri Katonda ne bamutegeeza nti yabagamba nti mwe abaana b'omukisa kubanga Isirayiri kitegeeza mukisa n'avuga nti mwe abaana b'omukisa kiki ekibazunzira ekibatawaanya wali Katonda wammwe kubanga nnabategeeza nti oyo yenna akkiriza mu Katonda afaanagana olusozi terujjulukuka ate terubumbulukuka. Kaakati tubuuza Abayisirayiri abo Katonda yali abakudaalira kiki ekibabungeesa naye ng'ekyali kibatawaanya kyali kiki okwetegeera nti b'amaanyi ne baba n'ejjali lingi ate ne bamanya nti bagezi ne Musa ekigambo kino kyamutuukako amateeka 10 gaabo baagamuwa Musa yalaga nti mugezi Katonda bw'amuwa amateeka 10 yamubuuza nti Musa oteeseteese otya okutegeeza abaana ba Isirayiri amateeka 10 Musa ekibuuzo kyamulema okunnyonnyola amakulu nti Gashumba bwe nkulaba sikwawukanya n'abo Musa amakulu nti mu nkola ye ey'ebintu gezaako okudda mu bubombwa bwammwe obutegeera nti bukkirize Katonda nti waali yenna nnyini kusaasaanya mawanga Buganda terina mulabe yenna gwetwala kubanga bwe tubo tuzze twezimba naye bw'ofulumya mukama wako n'ogaa nti mulina equal right bannayuganda batandika okujaaza temugirina era teriiwo ng'oggyeko Museveni Muganda mu kubateeka mu constitution amakulu kankweyo ebyokulabirako nga bisatu kutebo muyinza okusiimuukawo kubanga gye mubadde mulaga mwenna balina omusaayi gw'Ekiyisirayiri muzze mugobwa. Of recent dayosonic incident ya Kenya bwegobya Abannalwanda n'ebajjamu incident eddemu atunuulye Tanzania bwe yagoba Abannalwanda nti ente zino mwazisanga wano bala 10 ze wajja nazo otambule n'ezo ogende eyo incident agiwulirangako kaakati nga wakyali gwakituyita nti Rwanda togezaako kweyibala nti oli waawano kakasa bukakasa mpozi nga Museveni abakakasizza nga nammwe bwe mwetunula mukakasa nti Museveni is immortal
naye bw'abanga si emotonda y'omunnya lya Katonda yenna aligenda okujja ng'olwega nti walijja kabaka atalimanya Yusufu nammwe muteeka okukomba ku mbeera embi kubanga ekizibu ekibasangidde kyekiriwo mwekkeera kusitula ku mwabo mmwe ne mwegatta ku ono Museveni mu personality ye ng'obwomu bwe nammwe ne mwegatta mu banyigiriza bannammwe mwe mubadde mugula amataka ennyo ng'essente muzifunye kubanga mwalwana era mwawamba ne mugula amataka mangi ne mutandika okufumita Abaganda mu mugongo nga mubagamba nti lwaki balina amalyo ate nga amalyo mmwe mugalina ekyokubiri ku kyo amalyo ewaabwe gye babasanga bwe mutunuulidde embeera eriwo buli ekibaddemu ebyo by'obwakabaka bwe Buganda nga beat authority or either jurisdiction mu bwakabaka bwe Buganda abadde agisatula abaddani Museveni naye abalibwa nti Munnalwanda incident gijje ku Obote bwe yagikola Obote yali omuntu atya naye gattako abamuwa amagezi abaferefere naye Buganda yakyawa buli mulango n'omukyoli we yali yarabako sinakindi n'abalugwala kati nga Julio Tabumadira mukwano gwange enfanfe yali badde alugenda kubanga batuukanga eno nga tayawula mu lugwala ku mulango ye bwamulaba nga kale ekubiridde yakalo abo beebamu kale ng'enkeera bw'oyinza okukeezanoga nti bwe ntunuulira Omuganda n'Omusoga simulaba mu njawulo likewise n'Omukiga afaanagana Omuganda bwe twetuula awamu oyinza olemu okujjamu nja okugjako oli ng'ayogedde kaakati ezaali ku Obote zakyayisa bali nakino ekikulangibwa wako kiri ku Museveni kuba mubi nakutaba muwulize amaanyi Abaganda ge bassaamu embeera gye bakkiriza byoga nti bwe tuba nga tugenda kutereeza tukkiriza twegasse ku ggwe n'ebirowoozo byo ate Museveni ye bw'aba olukuse okubejjagala okusesema asesemedde Baganda kaakati ate gwe nawe Gashumba oli Munnalwanda nga Museveni Muganda wamu takyegaanira akikkiriza yes labula Muganda omugamba nti otutta bajjajjaffe be baakusooka wano si gwasoose mu kulwana olutalo lwa 1996 genda mpola kutereeza essaawa yali ekikyanza ky'oddako okutwala ekikisanja ekyo kakasa nti ozimba mukwano mu jurisdiction naye kankubbireko Gashumba katono n'abo abava mu Lusolomu ne Gashumba n'Abannalwanda abeeteddemu ejja lyo kakasa nti munyigiriza ate ne mwessa mu kika ky'Abanankole mwe mutagwa mbabuulira ebigambo bino ku mukulembeze alijjako benyini nabasomedde nti walijja kabaka atalimanya kiki Yesu okubajjawo ku kabaka yenna wa president agenda okuddako okuggwawo si kinene kankweko kyakulabirako bukeera enkya nga his excellent president mulala nga bwe tuyimba Museveni gwaliko olwaleero waliyo Obote waliyo Amini waliyo Balutwa waliyo n'abasigalidde ku luno batuyimba his excellence Katumba bwe kyakulabirako yes ne tuyimba his excellence ani Bobi Wine Kyagulanyi oba Bobi Wine Kyagulanyi mpa kyakulabirako bukeera enkya n'ayisa resolution zino wammanga buli Munnalwanda yenna alwala n'ayingira eddwaliro empisa eyo ebeeyanjalo tadda ogenda kikola otya kubanga bw'oliyingira bwoti bazza mufu naga nti yenna ayingira eddwaliro wano jjukira bwe mutukoze begenda bibakola amalwaliro amanene nga Bulamulago hospital nga gonna ga gavumenti basupritendant n'abakiifu b'amalwaliro ago bonna Bannalwanda bw'otunuulira kituyitidde ebyo byonna ebikwatagana mu gavumenti system oba agencies bonna abakulembeze Bannalwanda bw'oyingira mu security organs bonna abawali waggulu baki Bannalwanda wano okukasiteeka omutagijja ate omutandise n'okugezaako okubambira kwe kugezaako giyingiza mu Buganda ne mugamba nti n'Omunnalwanda akiikirwe mu Mmengo kaakati ebintu bino bitwale bwoti bwe mubikoze bwe mutyo Bayibuli kyegamba nti ekipimo ky'okupima muno naye mubali kupimira mulindire agenda kuddako nga naye amaze okuteekawo ababe atandike kugamba nti buli woolaba olusu lw'Omunnalwanda tadda ekisooka akawuka akatta emmwanyi Museveni yakaleeta kubanga sijja kugamba nti kaali ku Obote wali ku Amini ebiwuka ebitooke ebyo bya Museveni mulembe gwe yali y'Abaganda nga mubajja essente eyo tekyaliwo kaakati n'aligenda okujjako likewise kyajja okukola kimu bw'oka butta nte nga butandikidde enkole bwe mulaba temulina nte ekitta omuyima ekitta ente kikola ki kitwala n'omuyima muligenda kukakasa mutya nga ate ente ezamu zaga nti zezakalusu ne bateeka ku kalantini naye nga ate balina kuzookya ng'ebadde bikolwa ebiriwo oba okyaliwo nti emmwanyi y'Omuganda akawuka kakagirye ne baga nti
wano eggwanga lyaffe tukimanyi ne banyawanda butebe mwajja mu Uganda temulinaamu siteeke kaakati mwenna muggiddwako rights ezironda nga buli munnalwanda wooli toba na national id wabula oba nakipa kikugamba ndiwo okuba obusenze mukulembeze azze nkulaga bino Gashumba ebisoboka nga si Museveni yekka nekwaddako aba n'obuyinza okukola ebyo kubanga naye abuuza luutu Museveni mweyayita ye luutu yemu gyagenda okukola ki n'agamba nti buli munnalwanda yenna waali ajiddwako right ate tagamba munnalwanda yekka ajja gattako munnakenya omugwira agatteko omulundi omunnalwanda n'abasigalidde abazingiramu naye nga kikyanoonya kiri eki wawe nkwatidde ku munnalwanda abadde mukulembeze Gashumba ezo element wali ozitunuuliddemu nawe wotandika okuwenga ti ddala wakyaliyo ebikolo biyinza otutuddira n'atuuka n'ava ku eyo element yokugamba nti ki n'atuuka ku income ne finance okutambula wano abannalwanda abasinga muguza ettaka nga mugulira mu Baganda kaakati naye n'atuuka n'agaa nti buli munnalwanda yenna oninze ettaka tetujja kugaana ttaka eryo naye lisigale nga lyaliizi talina kuba na ttaka lyalubeera lyakyapa tutandisa okubaweewa omukulembeze alijja gwe gwotaninaba kutegeera Gashumba afaanana atya nejja lirya otunuuliddemu nga tupimye Museveni akyabuuzayo myaka ki mu maaso egyo giyinza omumutwalira akaseera gwakakuwaza netuuka ku element egamba nga ekitu kimaze nti buli munnalwanda yenna waali talina right eronda mukulembeze either ava ku LC1 mpaka waggulu kubanga muli bazibu ki yadde yeesimbawo nga yes era giddwako ne right eyeesimba mu bifo byonna ebyo bikyasoboka Gashumba naye amakulu si tetunoonye ebyo byokugamba nti tudda mu lwangoozi ezagaddi bengalye ayabasembeza mugezi era ali mukugo mu ebyo ye Buganda amakulu akamwako tekagezezaako kusituka kugamba bannayuganda nolaga you have equal rights ngera bumuzaaliddwa abangi muno ebyo si bye twetaaga namagezi agagamba nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa ekyobuzaale kyatakinga ku mboozi Gashumba agamba temukyakisobola ekyo nga bwonnyonnyodde pulezidenti ajja ne bw'aba akoze ebyo byogamba tikikyasoboka lwaki bazadde okuva mu maka amakulu mu Buganda balinamu abaana ebintu tokyasobola baawula na Buganda byonna biki Gashumba ng'ali opposition ekuba Museveni nga ye yamutaanuulira akabasa nga talina kitegeera kubanda ba statement gy'owa bweba yafumye muto buto tayawukanye n'oli yagamba nti mbutuufu omuto mu bato mu Bwakabaka bwa Katonda asingayo kaana nange kuga nti omuto mu bato mu Uganda munaasinga Gashumba obutegeevu kubanga bw'obanga okyalina element epima ebintu ebyo nga gwe osobola okussaawo oba muto nnyo ye si eggwanga liteekeddwa otunuulira bye tuteekeddwa otunuulira bye biriwo ebitugatta unity in diversity n'abasigadde otwegattako kubanga Buganda bwetyo bwezimbiddwa bannayuganda nga bwe mukyalimu obubisi oba obujega kyenyiza okugamba nga bwe mugamba nti Buganda tekyayinza kuva mu Uganda ani yabagamba do we have an agreement etaliko free entry and exit abafu mwagala tunyigiza mukakasente eggwanga Buganda terikyaliwo kitawe mbasaasira mbagamba ntya saagala mwe provoke nga mukenyini nyini bwe tuba tuzimba eggwanga Uganda eryawo tufune abakulembeze abasobola okuzimba ekyo mu mawanga gaffe ag'enjawulo ffenna twagalane bwe tuba tugamba equal sharing of shares ezikwatagana ku Uganda eyawamu tudde mu nkola eya federo ejja okugezaako tulaga naye ate Bagashumba bwe tudda mu federo muba temulina we muli muba mulina kusibira mu Buganda eyabasenza eyabawa eŋŋoma kaakati gwe bw'ogamba temukyayinza kuvaamu singa tudda mu nkola eya federo oba Buganda ega ntitwekutulako mwe bannayuganda mu siteeka eyammwe mugwawa tugeze Buganda teriiko buli yamu n'agamba tunamu n'obiweeyinga sibanyi obaabira bw'oba tobipima tandika okuddayo otandika okupimapima mwolabe nti nze nga Gashumba obwomu kyekiri kyekigambye nti ye bw'abanga mazima tali opposition ng'akuba Museveni amunoonyeza ekkubo kyeyinza okunyiiza Abaganda oba ne bannayuganda abasigalidde ebigambo Gashumba byadde avaamu tebigwanidde bikuba Museveni muganda gamba munnalwanda munne ebyo bimukuba kaakati ye bwe yali anenya kubali ng'anenya kuba ekitiibwa Katikkiro Mayiga ajjukire nga Sawule bwe yeebaza ku Mayiga nti waddidde omunnalwanda n'omuyingiza mu gundi ekyo saakibula bwakimugamba oluvannyuma lwa Gashumba okwogera ebintu ebyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga omukooki yawandiika ebbaluwa ey'enjawulo ng'eyingiza omunyarwanda mu Buganda akiike mutwenkobe ng'akiikirira Baganda tolabanga Obuganda nabo bwakiraba nti Abanyarwanda baawo balina n'okukiikirirwa bwe tokiraba nga kyali kyetaagisa ne kituusa ne Mayiga
okugamba nti omunyarwanda ajja akiike wano ng'alaba kyetaagisa lwaki odisibirisinga okubaawo kwabwe mu Buganda nga n'omukulu ku ntikko eyaweebwa Ddamula akiraba nti kyetaagisa mwaka gw'olwenda mu asatu Oweekitiibwa Daudi Chwa yasindika bakalabalaba ba mirundi emeka ebiri bagende wa finance minister by then yali bayita Serwana okukulobya bagezeeko okunyumira Serwana okukulobya batunuulire mu mpisa ki gye bayinza okutunuulira Serwana okukulobya ave mu kitiibwa kyekyo wa finance ajje aweebwe obwakatikkiro ofuna bulungi funa Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa bw'asindika abantu babiri omu yajjanga mutamiivu omulala yajjanga ate ow'ekizekitiivu mu nnyambala ey'obutegeevu naye gwe baapimira Serwana okukulubya omuganda ono omutegeevu yakuba oli azze ng'ayambadde ebitategeeka n'amugamba nti olwaleero Ssaabasajja Kabaka alakidde amaanyi ge yampa n'obukitiibwa kye yampa ntuuse ne kukuba ku muntu afaananga ggwe era sigenda kuvunaanwa naye nga bakikubira mu lujja lwa Serwana okukulubya Serwana okukulubya teyamanya nti dikoyi emujjidde mu kitiibwa ekyo baali bapima ye butegeevu batunulire butya bamuwa ekitiibwa ky'obwakatikkiro Serwana okukulubya ebigambo bye yavaamu yagaa nti ddala kinkakaseeko nga ffe abasomi okutunulira ebintu ebifaanagana bwe biti mu kitiibwa nti Bwakabaka nze Serwana okukulubya siyinza kubeera mu ebyo Republic oba enkola eya buli muntu yenna okugamba nti afuna ku bukulembeze yeegwanidde kale bwe ntulire mu Abaganda nga mugamba mwogera ebyo nange ndi muganda nga Serwana okukulubya naye ebyo siyinza kutuukawo lipooti ababiri baziwandika kyenkanyi ne baddayo wa Ssaabasajja Kabaka Serwana okukulubya ekyamumisa obwakatikkiro kyali ekyo ofuna bulungi eno ne Ssaabasajja Kabaka yali badde bifo nga tannawa mwana mulenzi ono kitiibwa kyakuba katikkiro baalisoose kumipima bakakase nti ekipimo tekituuka mu kuba mu katikkiro abe twetaaga tumwaze kati tulabe wakyali kigwanira mayiga ndabira ddala kyesisinza kukyusa bulijjo kyembagamba nti mayiga mu lyolyomi eri obwakabaka bw'e Buganda ate ayazibwa bwe yali aweebwa entebe eyo okwazibwa ye interview okugamba ng'okukera enkya okutunula butereevu tebaamutunulamu yasembera ku mmeeza entukuvu nga kiŋaaŋaali ekiŋaaŋaali nga sikitegeera gwe tunuulira embeera bweti bw'oba ogitunuulidde Oweekitiibwa Serwana okukulubya ebigambo bye yavaamu Daudi Chwa yagaa nti kibadde kyakuyiga kinene n'abo abalanga n'abamberi kibateekeddwa okubbako okukakasa nti obwakabaka bw'e Buganda n'ebifo byamu ebijjudde byankizo nnyo okutunuulira butya ani agenda okuweereza mu kifo ekyo nga basinza ku lipooti ya Serwana okukulubya nkugambye baamusindikira abantu abo omu yajjanga mukungu omulala yajja ayambadde gadibengali nga bw'ololaba omuntu atagwanidde bakwataganya mu maaso ga lujja lwa Serwana okukulubya ebigambo bya Serwana okukulubya byavaamu bye byamugisa mu abo Kabaka bwe yali alowoozaako okugenda mu bwakatikkiro bwe yayazibwa yapimibwa mu kipimo likewise ne akumanja mu mwaka gwa 1958 ebyo tuddeyo ku nkula ey'amatiya mulumba naye bwe baamusindika kugenda mu insiti y'abataka mu 2026 mu London conference naye bwe baamuwa essente zidde eri obwakabaka Buganda era zitegeke nezo ezaamuwa ku ludda lw'abavubuka okubakulaakulanya Matiya Mulumba yadda mu kugula mataka n'abategeeza nti obwakabaka Buganda ate nkyanoonya ki kyembadde nfuna kiwedde era nkifunye naye yali akomyewo nga ajja kubalibwamu abo mu bakatikkiro abaali badde baddako kyova olaba nti mu Baganda abaaliwo abaali basomera nga balooyazi n'oyo teyafuna mu tikisa kusobola kujja ku ntebe ya 62 kuba pulezidenti lwaki oza twajja ne Bombote be twazunga nabo abakaafiiri kaakati ne wano Mayiga bw'omuntu n'olya mu byafaayo bw'obwakabaka bw'e Buganda ng'omupimye mu kipimo teyawukanye na mu nnyukuta ya Nabukadonezi yamuteekebwa ku kiwandiiko nti okumiddwa mu kino nga totuuka ne bwekityo obwakabaka bukojeddwako Mayiga ositule n'ogamba nti mpandiise ebbaluwa n'omunnalwanda era akakasibwa mu lukiiko akiikirirwe mutuba ki mwava busobola okuteekebwawo kaakati Kabaka yateekawo ennono naye ennono eyo y'okugamba nti ekiikirirwe ebeera kuba appointment ya Ssaabasajja Kabaka so si Mayiga Katikkiro oyinza toba nako ayinza okuba yeebuuzako yamuteekawo gwejjagala otegeera ekigambo kino Daudi Chwa agenda okujja mu lukiiko luno olwa Buganda olwa House of Commons
yamala kwesimbawo najja n'ayitawo mu lukiiko najja butereevu bw'olese mu kiiko yeesimbyewo wa tetwawulyako yeesimbyewo yawandiikibwa bbaluwa ajje Ssaabasajja Kabaka yamala kuyisa kirego n'abategeeza kyobala ne ku mulembe guno Omuganda wano e Makinde yawa ku Muzungu Ian Clark kubanga kigobererwa e House of Commons naye olukiiko luli olutuulwamu essaawa ya leero Ssaabasajja Kabaka ne ku nkola enkadde appointment erina kuba yekkiriza ekyokutambula kyetubuuza nti Ssaabasajja Kabaka yeyakkiriza oba ekitiibwa gw'ogambye yawandiika ebbaluwa giwandiika in reference to Ssaabasajja Kabaka kaakati ndabira ddala mayiga nti mugule bujjo kye tubategeeza aliyo bamulaba bati bamulaba noli yagamba nti mweyita nti mulaba nga muli bazibe b'amaaso ate mweyita bazibe b'amaaso so nga mukola ki mwewuguusa oyinza okubeerayo ng'alina kyatwaliriza kyotannamala kumalaba kubanga bablogers abamu bwe mbasisinkaganye nga bayogera ku nsonga y'oyo ebadde kiraga nti oyo bwatyo bwafaanagana era mu nkola engo gyeko Jakana Nadduli byayogera bobuufu babuteerawo ne babulaga lwaki temubabuuzanga. Of course tuyinza okugiyita fake story naye nti ebyo mulabira ku bikolwa byabwe byoduukirivu n'obutali bya butuukirivu mayiga mu bikolwa by'Obwakabaka bw'e Buganda instances ezigezigogwa mu ssaawa nga kankaka nze mulaba yasibye abalangira n'abambejja makomera ng'ekitiibwa ky'Obwakatikkiro wajjizibwako era tolinaawo gwa woosingira ku mulangira na mumbejja oyo aba mu Bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'ajjayo paasipoota ye nga ye kennyini yagenze bwe ng'otunda butabo mu ofiisi olaga mpisa za Bwakabaka bw'e Buganda Katikkiro ne weesigalako ng'otunda akatabo omutanda neyerinnyira ebyokungula munda ebiteekeddwa okusibwa naye nga mu mpisa otabali tuganda tubeeko bye tuggalire maki emabega naye nga tekitegeeza nti si kutabimanya naye empisa etambula. Njagala tubeere nga Jakana tukuwa akaddeko osobole okukola ebibyo. Njagala kumaliriza emboozi eno eya Frank Gashumba nga nkuteeramu elementi eno. Waliwo okunyolwa okuli mu abo Abanyarwanda abaliwo otunnyonnyodde bulungi naye bagamba muba incitingira abantu nti buli ekigwawo Omunyarwanda yakikoze buli ekigwawo mukube Omunyarwanda tosuubira nti banyigiriziddwa nga tebafiiriddwako n'oyo gw'ogamba nti muganda waabwe. Nati njagala tumanye ogamba okunyirigirizibwa mu Bannayuganda bonna nga siteeke tugigasse teri asinze kunyigirizibwa nga Buganda. Of course musobola okweyogerako nabo beeyogeddeko. Gashumba nga sinnakulya Buganda nti banne Buganda munyigiriziddwa mazima nga sinnakiwulira. Buli mukulembeze azze ebitomi abisimuliza ku ffe ne muganda wammwe bwazze Museveni asimuliza ku ffe naye mu kifo ky'okugamba ku Museveni ebikolwa bye ebibi ate otunidde ku ffe. Njagala okubuuza property zaffe zaali zikomyewo babaddizaako bwapa webale nnyo obwekyalo butono awo kufugira ko baweeko nga mmese mpola Museveni bwatyo bwatufudde sinnawulira ku Gashumba bwava mu statement oba otunuulira wasajja nga bw'omutunuulira bwa nnyina okuba Omunnalwanda ne kikugatta ku kiri naye ebyo mbagamba bugambi nti Gashumba ekkuuli wakutte n'otaanuula terikugwanidde kubaako nga gw'ofumya ebigambo ebyo mu kamwa nti Abannarwanda siteeke yeemu oba tomanyi na trace yammwe waweeva nawawe yajja ntya mu Uganda. Ekiyigiriza omusajja kyayogera kituufu wasajja bw'abeera nga mwera mu bo mwava kiba wa siteeke ennene wano. Gwe yali awuliddeko obwa waasikira siwulirangawo kubanga twaliganye nti Omunnalwanda yasikira ku ntebe ya Namulundu bwe muba kyemugoba ekyo kikafuuwe wano kyetuyinza okukeera enkyokutegeera oba okutunuulira bwe bunyolo etugattira waki awamu ewava Ssekabaka Kimera eyagezaako okutundira impeachment butya bwe tujja Kabaka ku Namulondo na biki ebiteekeddwa okukola osasomesa Kabaka gwebayita Lumaama Kalemeera ekyo baali badde bakitegedde nti wano omusaayi gw'Ekinyarwanda twaguziyiza lwaki ono mutabani wa Ssaabasajja Kabaka Omulangira lwaki taliiko jjunju mbabalibwa kulya Namulondo ekyo nkibabuuza bulijjo luno kubanga nnyina si Munyankole Munnalwanda n'abambejja n'abalangira bangi tubalire we don't make a dispute of them baffe naye mukko bajja ttambula wabali bwe batyo tujja tukiibirira kubanga Obwakabaka bw'e Buganda buzimbiddwa mu nzimba entukuvu ekakasa nti ebika byaffe mu ebiri. Gashumba
oyinza okukakasa nti gwe mujja kubeera mu bazaddemu naye wamanya ddira omugenda okukoma okuba e Uganda bayinza okukeera enkya ng'obalaba bajjunju weebali n'otunula bano bawasajja bayogerako nti maama Banyarwanda n'otunuulira n'abasigadde abo Ssaabasajja Kabaka baatuwadde ng'abalangira abaakawabi naye ate tugenda otunuulira mu mbeera yonna nga nawe tonnakitegeera nti okugenda kwa Museveni yentonokeze egenda okuba buli kiisi Munnarwanda bano abalisigalawo ne batunula bwe batyo bayinza okutunulako nga bolaba Abafalansa bwe bali kubanga n'abali mu Rwanda mulimu ab'omusaayi gw'Ekifalansa ne babamu n'omufaayi gw'Ekiperikiyamu ne babeeramu n'omusaayi gw'Ekirundi abo bonna tubalanga Bannarwanda ne bano bajja sigala nga weebali abatagenda kusikira Namululu naye nga ebikolwa byammwe ate byebisitopinze nebizuukusa ebikolwa ebibadde ebibi mummwe nebizitowerera bona nammwe ne mufuna ekkuba eribatwala kakati bwe tuba tulongoosa totunuulira ebyo nakugjayo ebyo Buganda nga okyayogera Gashumba nti mbonawenyeza batunuulidde bubi babalaba bubi gamba Museveni muganda wombo nti empisa gy'otuyisizaamu abantu batuuse notukyatuuka ku mmaze n'Abayisirayiri bwe babo tebafuuka emmomboze mu nsi yaabwe era bwe batyo bafaanagana kiisina gye bali tasoma nko ku revolution z'aba German bwe batta Bannarwanda Bayisirayiri ebisoma teyatunulirako ku nsonga ya Mussolini kye yakola Abayisirayiri simanyi bw'abanga tunulira ku atyo Hitler yabakola atya simanyi babisomako ebyafaayo nagezeeko bitunuulira amanye nti omusaayi gw'Ekinyarwanda gwe musaayi gw'Ekiyisirayiri naye tebagezaako kuba baana bato mu birowoozo baddeyo ku nkola ennuŋŋamu addemu ayikole episode egamba nti ng'eggwanga Uganda bwe twalwadde tutandidde okutambula butya bwe tuyinza okugabana ffenna nga tutunuulidde ensosola z'amawanga ekyemusaba ejja liri lyonnyonnyodde lye bazze batambuza buli wamu ndowooza alitegedde kale mu kaseera kano nsaba tubeere nga tuggalawo puroguraamu y'olunaku olwaleero simanyi oba Jakana olinayo akatalekeka bwe kaba tekaliiwo by'omunnyonnyodde binaamumala yenze kankaka Peter saidi eno ebadde production enda tubaddeyo bangi nnyo mu production eno maaso eri ye Sulaiman Jakana Nadduli MP2B owanakaseke Central abantu baayo mumulabiranga ddala nsiibudde mweraba